nga jeje emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sinira kwogera bingi kubanze mmanyi sosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde n'akati omulabe wange bamanyi naye bakyali tuyimbe nze balize mu studio endo. Omuyimbi David Lutalo oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeetondera bannayuganda yalumiriza nti waliwo bayimbi banna abamulwana entalo ku ebyo ebize bibaawo. Yagamba nti abamulwana tagenda kulwanagana nabo wabula abalinze agenda kubakuba endongo bajja jjijjamu enjawulo. Wabula mu kwewolereza ku katambi akabadde kasaturating ku social media yagamba nti ebyo teyayogera bigambo wabula lwali luyimba lwe era luyimbidde emyaka 10 n'alumiriza nti baasalamu ebigambo bye byayimba mu luyimba ne babireeta mu ngeri y'ebyobufuzi okukyankalanya abawagizi be. Kyewuunyisa nti akatambi akoogerwako ffenna twakawulira bulungi. Ebigambo ebyayogerwa n'oluyimba olwayimbibwa biba byawukana. Engeri gy'onyumyamu emboozi eyawukana ku ngeri gy'oyimbamu oluyimba. Ebigambo ebyayogerwa byaliko omutaputa ng'abizza mu lulimi olw'omwankole kubanga ebigambo ebyo yabyogerera mbalala. Naye yavuddeyo nga yeewolereza bambi nti olw'okuba pressure agiwulidde naye amazima amatuufu pressure agiwulidde kyeyandibadde akola kwandibadde kuvaayo ne yeetondera bannayuganda nti bannange nabadde ntegeeza bwe nti bekyayisizza obubi mu nsonyiwe tugende mu maaso n'okukuba endongo yaffe. Bannaye musigale nga mumpagira nze David Lutalo owammwe. Wabula bambi yaganye okukkiriza ye nti yayogera ku byobufuzi. Yagamba basaze katambi mu luyimba lwe ne bakagattagatta kubanga bagezaako okumulwana nti lwaki akuba ebivulu ne bibooga. Yes, David Lutalo muyimbi w'amaanyi era tekigenda kuvaawo. Ebivulu byabikuba ne bibooga era agenda kusigala jjuza ebivulu. Ne bannayuganda kyandibadde kyangu nnyo kubagamba bugambi nti bannange binayogedde ebyayitidde nsonyiyibwe gwe kyayisiza obubi ansaasire. Tetugenda kufoosinga muntu kubeera mu byabufuzi kubeera terejja kufoosinga nti lwaki toli mu byabufuzi. Buli muntu asobola okukuwuliriza obulungi tebakkase nti beera mu byobufuzi naye okwetonda kiba kikulu nnyo okusinga okwewolereza naye nga ku kyeweewolereza muno omutaakiraba bulabi nti ekyo kya bulimba. Oluyimba terufaanaganangako na mboozi gy'onyumya. Lutalo teekayo amatu kunyumiza akagero k'abavubuka ababiri ewaffe Butambala abaali ba Jobless Kawoya ne Kipanda. Kawoya ne Kipanda baakeranga ku makya kukuba lwali kuzannya mweso kugeya bayitawo ab'enkobogo ab'ebitiggula ab'endali ab'amaaso amalungi ab'enviiri ezaamunyerere ab'enviiri ez'akaweke abagagga n'abaavu weppo n'okuwakaniranga eby'omupiira. Naye lunaku lumu Kawoya agamba Kipanda nti naye muganda wange emyaka gitugendako bannaffe bakeera mu nnimiro abalala bagenda ku bibuga kukola abalala bakima amazzi ne bafuna akasente naye ffe tukeera kuzannya mweso tukeera kugeya bantu kuwakanira bya mupiira ebitatukwatako bakitaffe baatulekera ebibanja binene nnyo naye ekyamazima tetubikozesezza nga baana abalabe baalekera ebibanja. Kawoya enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru mbadde nkusaba obutajjusa biseera byaffe bya bukadde tutandike okukozesa ebibanja by'abakitaffe tusobola okuyitira mu by'okulima ne twekulaakulanya. Essaawa eno tuyina amaanyi agasobola okukolerera obukadde bwaffe naye ate tugaanye okugakozesa. Ekituufu kiri nti abasajja abakadde abaakola edda be basaana okutuula ne bakuba olwali kubanga baba baakolerera dde obukadde bwabwe naye ate ffe emyaka mwe tulina okukolerera obukadde bwaffe tuli mu kuwakanira bya mupiira na kugeya bantu. Munnange Kawoya ne Kipanda nga bassa kimu nga nkuyege nga bateesa nti tutandike olima. Kawoya kyava agamba Kipanda nti gwe ekibanja ky'ogenda kukirimamu ki? Kipanda kyeyava amuddamu nti nze ngenda kukirimamu nsujju ate gwe nze ngenda kusiga mmwanyi nti yiyi ensujju ekula mangu n'otunda n'ofuna ku ssente tulina okufuna ssente z'amangu ate gwe ombalire mmwanyi ekulira emyaka 5
Kaweya kyava muddamu nti bwe weetegereza obulungi emyaka gye tumaze wano nga tukuba luwali emyaka gyaffe gy'ekivubuka gyonna kumpi singa nnasigamu emmwanyi olowooza singa saatuuka dde okukungula mbadde nteesa ffenna tusige emmwanyi nti apaana nze njagala ssente zaakagwirawo era nga ŋŋenda kusiga nsujjo munnange nkeera ku makya baakeera ne babagalira enkumbi ku mugongo ne bagenda mu nnimiro batandika okulima buli omu mu nnimiro ye ow'ensujju yakuza mangu era n'atandika okutunda n'abaamu n'akasente n'atandika okuduulira munne Kawooya nti Kawooya saggamba nti ensujju efuna mangu kakati laba nze nninamu kasente naye ate ggwe tolinaamu singa naawe walabuka n'okola nga nze n'osiga ensujju olowooza singa naawe tolinaamu kasente Kawooya yagala okutendewalirwa naye ate najjukira nti ali ku missoni mpanvu ya bugagga bwa nsibo si bugagga obuggwawo amaanyi amangu si kulya mangu fuuwuuke ng'enkya olubuto olutaayo ye n'asigala ng'abikka emmwanyi ze azikoolera azittiza era oluvannyuma lw'emyaka 5 Kawooya atandika okunoga emmwanyi n'atundangayo endebe n'atundangayo kipiisi n'atundangayo ensawo era akasente ne katandika okujja kati mu piriyodi eya Kawooya okuba nga atandise okufuna ate ensujju za Kipanda zaali zitandise okukanduka. Kipanda yayagala okufuna ssente z'amangu naye n'atamanya nti ensujju ekanduka mangu ate ono ow'emmwanyi alwawo okufuna era ne bw'atuuka okufuna afuna mpola mpola naye ng'aba agenda kufunira ebbanga ddene. David Lutalo Bobo oyinamu ku magezi muganda wange kyenkakasa nti ogalina otegedde kyentegeeza. Akasente kano akava mu bivvulu kayinza obutabeera kangi nnyo kajja mpola mpola naye ate mwana wattu bw'okakuŋŋaanya kasobola okuwera. Sente y'omupembe Yoweri Kaguta Museveni ejja lumu naye ate taba tagenda gikuweera lubeerera era ne bweba nnyingi etyo olw'okuba nti eba ekutomedde butomezi oba tokuŋŋaanyizza nkuŋŋaanya etuuka n'ekuggwako ng'ate etakyasobola kukwongera ng'oli yasigala ku sayidi y'abantu nga ye akyakola oba yakuuma abawagizi be nga ye akyasobola okugenda mu bawagizi n'abayimbira. Lutalo njagala nkugerezeko ku ba Catherine kusaasira obugagga bw'alina obusinga tebufuddemu NRM wabula ate NRM eri mu kusaanyaawo oba yasaanyaawo oluzi gye yasenanga obugagga bwe kubanga kusaasira ne bamayinja ne baani bajjanga ku stage ne babakubira enduulu kati babakuba mayinja naye nga ki ekyabireeta kwagala byamangu okusiga ensujju. Nnyonyi eyasooka wagirinnya mu bawagizi, ettaka eryasooka waligula mu bawagizi, ennyumba eyasooka wagizimba mu bawagizi, emmotoka eyasooka wagigula mu bawagizi wagivuga mu bawagizi. Gwe ki ekikulowoozesa nti mu budde buno abawagizi tokyabeetaaga? Njagala nkuwa ekyokulabirako kya musajja wange oyo Misa Kisemakula. Misa Kisemakula muyimbi wadda era takyafuna bookings nga ze yafunanga ebiseera biri kubanga time etuuka foomu neggwako ng'olina ku maintaining ekyo kye wakola. Naye golowooza Misa kyasooka okumalako omwaka nga tafunye ebyeyo by'ebulaaya biwera 5 asobola okumalako omwaka nga tafunye bookings ziwera 5 e Uganda asobola okumalako emyaka 3 nga nategeseeyo kivulu ate abantu ne batamutimawa. Kitegeeza nti essaawa eno alya mpola mpola naye ate akyasobola okulya. Kyenvudde nkusaba nti music wo David azitowa. Lutalo music wo azitowa. Music wo alyowa emyoyo era music wo tumukozesezza okukwana n'abakazi be tulina, tumukozesezza okwekokkola abantu. Leka kwoza n'oyanika mu ttaka. Nze music industry ne ya Uganda nagikotigo abantu abagirimu oba abayimbi abagirimu nabakategorizinga nga nsinziira ku Bible yalimu King David, King Joseph, King Moses. Kati ba King zibano King David yegwe mu music industry Bible yabbulukukira mu gwe Uganda. King Moses sono w'ekiwaatula abadde agenda kwewaana ntegeeza omugenzi radio. King Joseph yo Jose Kamiliyoni
kati ate nenjiteekamu omutume Pawulo nga ye Kafeero n'omulanzi Hamani nga ye basudde naye tukkirize nti bakingi babadde tebapafominze bulungi ng'oggyeko oli omugenzi simanyi oba ye yali badde atya olwaliro naye bakingi muti disappointi nze kyokka ate ye King David King Joseph ngenda munenya ndekamu kubanga yalaga ekituufu kyali nti ekyo kyendi sikyayagala kumanya naye gwe oyagala toyagala oyagala olire eri ekiro emisana ojjene waffe David you were king die like a king mwamanyi we mutulabako obwoya mutuyita ngoma kati bwe wabaddaawo ne weetunuzaamu kamera n'ogamba Yaledi nkwata katambi magambe luno oluyimba nduyimbidde emyaka 10 mikwano bwe mutulabako obwoya temwetuyitanga ngoma bwe muba mutuyita ngoma mututwale mu kwalula abalongo batukubirenga ddala kiggwerenga ddala kubanga mutuyise ngoma olw'okuba mutulabyeko obwoya David twawula oluyimba ku speech luyimba speech luyimba lwawa oluliko omutaputa David Lutalo gwotugamba abadde oyimba luyimba lwoyimbidde emyaka 10 lwesiwulirangako of which tho nkugoberedde ebbanga ate nakolako naawe ekyo naawe okimanyi nakolako naawe naye David luyimba lwawo luliko omutaputa kuba wasobodde n'okufuna olutaputa ajja mu lulimi lwo olw'Ebuganda ateeke mu lulimi lw'omugabe wa Nkole luyimba lwawo lwabaddeko omutaputa David beera musajja ekimala omuntu omuvumu yo yakimanya nti gunsinze aliwa bitono abantu bano be babo olaba basonyiwa omuntu atazitowa nnyo oba atalina kyabagamba nnyo naye gwe abawadde ennyimba kwe bawasiza bakazi baabwe gwe abawadde ennyimba kwe bakukolera abantu oba kwe beekengerera abantu weetondera abantu mu Buganda omwana omuto tumukwasa ku sigiri akimanyi nti esigiri eyokya David Lutalo twakwasizza ku sigiri okimanyi nti esigiri eyokya kubanga singa tetwakwasizza ku sigiri kwokya bugalo ate gye bujja oba ebadde esanga egenda kukwiyira amazzi ga bijanjalo ekwokye feesi twakwasizzaamu kuki ku sigiri